Tugenda kwogera ku bituli Mannyo obujjanjabi bwabyo ne stages we babituuse. Twogere ne ku bantu nga azze oluba luzimbye. Mulimu abantu oluba ne luzimba linnyo oluba likoze amasira bwajja tukola tutya. Mulimu abatuula eyo oluba luzimbye nadde eyo n'aludda mu ddagala ly'Ekiganda. Oli n'aludda mu ddagala ly'Ekinnansi n'atamanya nti obulwadde buzungu. Azimbye ettama n'alowooza bamuloze. Buli ekikwatagana n'akamwa buli kintu ekiri mu kamwa tusobola okukijjanjaba ne kitereera. Atuba omulungi tukwaniriza nnyo eno Yugi Updates tuzze nate okubanga tuwayamu. Olunaku nno olwaleero bikyuseemu era nga okutandika n'olunaku olwaleero tujja kubanga n'omusawo waffe ow'amannyo ng'agenda mu maaso n'okubanga atusomesa ku nsonga z'amannyo. Amannyo gano ge tulina galina ebizibu bingi, gakola emirimu mingi ate era n'ebizibu galina bingi. So tugenda kubanga twogeraganya ku nsonga z'amannyo. Gwali eyo alaba Yugi Updates nkwaniriza nnyo. Tutandise lwaleero ate era nga nkusuubiza nti buli lwa Sande tujja kubeeranga n'omusawo waffe ono nga tugenda mu maaso n'okubanga twogeraganya ku nsonga eno. Neegatiddwako musawo Florence Nalunkuuma nga ye musawo waffe ow'amannyo gwe tugenda okubanga tubeera naye. Musawo nsanyusa okulaba. Kale ssebo. Weewaawo njagala kusaba ombulize ku bannayuganda abo abatulaba abali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga kale katugambe bwe tutyo bambulizeeko. Tubalamusizaako bannayuganda mwenna abali mu Uganda n'abali ebweru, tusanyuse okubalaba, mwebale kutulaba, mwebale kulaba pulogulaamu yaffe eno Yugi Updates, mwebale giwagira tuzze tubasomesa olwaleero ku bikwatagana n'amannyo. Weewaawo. Kale atuba omulungi ndowooza owulidde, njagala tusooke tukumanye gwe nga gwe musawo. Omuntu asooka kutegeere tulyoke tugende mu maaso n'okubanga tusoma ku linnyo lino. Sebampita Florence Nalunkuuma, nkolera Wandegeya Comfort Dental Clinic. Wandegeya bw'ova ku bitaala ng'okwata erigenda e Kamwokya, awo ku stage wabeerawo taxi ezigenda e Kamwokya. Waliwo ne Africa Pharmacy awo, oluva Africa Pharmacy ojja kulaba ekipande kyaffe Comfort Dental Clinic. Era tuliraanye ne Delight abatunda ebizigo awo. Ojja kuba otulaba awo. Tubeerawo from Monday to Saturday from 8 to 5 p.m. Wandegeya oluva ku bitaala kwate kigenda e Mulago stage awo waliwo taxi ezigenda e Kamwokya ojja kuba otulaba ng'oyisiza Africa Pharmacy. Kwegamba bwe njogera Wandegeya njogera ku kkubo lino eriyita ku public service. N'engenda paka ku roundabout wali e Mulago. Then awo munnayuganda oba otegeera musawo bwe tuli naye olunaku olwaleero kansuubire nti kinaba kirungi nnyo ddala nnyo. Kiki ogenda endowooza y'abantu balage ekitangaala. Weewaawo. Kiki ky'ogenda okusomesa bannayuganda ku kigambo ky'amannyo? Ngenda basomesa obulwadde bw'amannyo, ngenda bawa amagezi bakola batya kubanga abantu bujjo babeereyo mu society ajja mu ddwaliro ng'erinnyo limaze kumuluma ekitali kirungi. Oli alinda agamba liba terinnuma kanjira nnindako kamire panado kambeere wano bwe limunyiikirira ennyo n'asula nga teyeebase n'alooka ajja mu ddwaliro ng'ate kiri already late. Era abasinga amannyo bakomekereza bagaggyemu. Kyokka erinnyo bw'olijjamu teriddawo. Wojja erinnyo tewaddawo ddala kubanga tuli bantu bakulu, abaana abato ge gakomawo. So omuntu ogenda okuweza emyaka 5 ng'amannyo tokyalina. Ate ng'olina okulya amannyo ge gagaaya ate ogakuddemu onooliisa ki. So tuzze okukyusa endowooza eyo tusevinga amannyo g'abantu tugataase galeme kuulwamu tugajjanjabe nga gakyali. Nkiwulira. Manyi kinkola bulungi bw'oyogera ne ku kigambo ekyo eky'amannyo nti galina okubeeramu, naye kimanyi nti waliwo abagajjamu ng'ayagala kuteekamu lya golodi n'agamba nti nze lino balijjemu abeere ng'ateekawo erya golodi awo. Ekyo si kirungi, ago malala si kirungi kubanga erinnyo Katonda yalitonda
nga lirina omugaso yalitonda yalina ensonga lwaki yaliteekawo kati gwe okulijjawo oteekewo gwe liro lyoyagala terijja kusobola gaaya mmere nga lino Katonda liyakola era ojja dditeekawo olabike bulungi naye wekituuka okulya nga tosobola ddiriisa terisobola kola migaso Katonda gye yatonda era terisobola kulya terisobola gotaddewo okunyirira bugirizi kweraga naye nga tosobola manya onkoze bulungi era ebyo byonna tujja kubanga tubitunulamu tulabe nina obuntu bwange ku mannyo bungi waliwo n'abaagala akazigo onatubuulira kubanga abamu tulaba obuziga ennaku zino wano naye tuwulira nti basalawo obusazi ebyo byonna onatubuulira mu maaso eyo naye njagala tugende ku linnyo lyennyini kuba nkimanyi nti ffe abantu amannyo batuzaala tetulina mannyo ne tumera amannyo tetufaayo kumanya erinnyo lino kyeki erinnyo lino emigaso gyalyo era tumanyi kulya buli nga kiwedde naye njagala oyiseko mu Bannayuganda erinnyo lye twogerako kyeki erinnyo lirina layers lirinamu layers 3 kandireete erinnyo simanyi erinnyo kiri ogenda kutusomesa naye njagala ndireete tugalabire ddala oba lyeryo lyogenda osomesa simanyi lino lyerinnyo lyaffe twakubya ekifaananyi ku mannyo ge bayita molars nga n'amanene agagaaya liba lifaanana bwe riti esooka olinde ge galiwo agagaaya gano agabeera gabeera 3 wano 3 ne wano 3 waggulu neeno 3 neeno tugayita molars ge gagaaya emmere kati amannyo gano gabeerako ne layers 3 nga bwe muziraba wano tulina leeya eno esooka bagita enamel eno leeya era bw'otuna mu kamwa olaba ekyeru kyekyo ekyeru kyolaba mu kamwa ekintu kino kiri very hard enamel eno eri harder than the bone nnyo ekaluba esinga ne gumba kyekitu gegundi esinga okukaluba ku mubiri gw'omuntu ye paati esinga okukaluba ku mubiri gw'omuntu naye tujja kulaga lwaki acid agyokya nejjamu ekituli ng'ate yeri hardest tujja kiraba mu maaso ago kati tulina leeya ey'okubiri bagita dentine kyusaamu kakkala wano era eno yo teri hard nga enamel eno era bit soft kati tulina leeya ey'okusatu bagiyita pulp cavity kati cavity ekitegeeza ekituli naye ekituli nga kiri filled with nerves and blood vessels zezo zemulaba wano zijjira ddala paka wano kati guno gwe mulandira gw'erinnyo wano mukamwa obeera togulaba naye gubeera eri munda gwe mukamwa olaba kino ekyeru kyokka kino naye eno wansi kino kyekibuno kye tulaba wano eno wansi emirandira giba gitudde mu ggumba lino lyeggumba erinnyo liba litudde mu ggumba kati bwe liti bwe lifaanana tujja kulaga lwaki ekituli kirirumba erinnyo lino kitandika kitya kituukawa likuluma litya libeerawo litya nga terikuluma byonna tugenda bikulaga naye erinnyo bwe liti bwe lifaanana so basically omulungi atulaba eryo lyerinnyo musawo lyagenda okubanga atusomesaako naye nga siri erinnyo lyokka ngaera bwagambye nti gano ge gagaaya naye tulinawo ag'omu maaso ga canines tulinawo incisors tulinawo premolars ezaawana ebbiri naye leero kati ngenda kusinga kwogera nnyo ku ga molars kubanga kyenjogerako njagala kwogera ku kintu kyakugaaya mmere kyengenda okusinga okuteekako essira njagala tugende butereevu ku nsonga y'okusomesa Bannayuganda ku linnyo ki kyogenda okubanga otusomesaako ku linnyo lino olunaku olwaleero leero kyetuzudde engeri gye tuludde nga tujjanjaba abantu waliwo ekizibu kyetuzudde abantu bakuula nnyo amannyo ennaku zino bakuula nnyo amannyo ekitali kirungi oli n'atuuka okukaddiwa nga takyalina mannyo mu kamwa tasobola kugaaya bakuyise ku ppa tebakuwadde ennyama tosobola kugaaya oli uncomfortable kubanga amannyo wagakuulamu gonna togalina amannyo tegawera emmere gye wandiriridde eddakiika 10 ogimalako ssaawa nnamba kuba tolina mannyo tulanga ekyo kizibu ky'amaanyi ne tujja tuyamba abantu obutamanya obwo tubajjemu tubagamba amannyo tusobola okugajjanjaba ne gatavaamu twagala bakyuse mentalite ey'okugjamu amannyo amannyo ga mugaso Katonda gateekamu nga ga mugaso so omuntu tumukubiriza abeere nga ajja mu kiriniki buli luvannyuma lwa myezi 6 omusawo amukebere yadde talinamu bulumi mu kamwa gwe jangu musawo akebere kubanga nga bwe nkulaze leeya z'amannyo ezo ekituli bwe kibeera mu leeya esooka
leyo esooka teriimu nerves oba tolina kyowulira era abantu abasinga beera n'ekituli nga tamanyi nti mwekiri n'akola mirimu gye naye nga mwekiri nze bw'ojje wange w'omusawo nkikebera ne nkiraba ne nkiteekamu seminti ne nkitaasa ne kikyeyongerayo erinnya lyo ne lisigalamu naye abasinga bw'otajja wa musawo obeerayo eyo eri ekituli ne kirya bwe kituuka mu leeyo ey'okubiri nga kigaziwa kubanga leeyo ey'okubiri egonda so nga kigaziwa bwe kigaziwa gweno waggulu olaba erinnyo gyeriri naye nga erinnyo ekyo enamera etudde ku kituli kuli kati olumala oli abeera alyangamba nabadde ndi erinnyo ne limenyeka lwaki lyamenyese nti libadde kisheero kino kitudde ku kituli eri wansi ekituli kyalya dda kino olaba bulabi kiki kisheero kibise bubisi nti waliwo ayinza okulowooza nti bituli byokka bye biruma amannyo waliwo ebirala bye tunaagenda nga tutunulamu nga tetunabagenda kuyiga ku bituli mu mannyo yesewo akamwa kalina endwadde nnyingi ekisookera ddala mu kamwa tetulinamu mannyo gokka tulinamu olulimi tulinamu emba chicks tulinamu omumiro wano tulinamu paleti eno eya waggulu byonna biri mu kamwa tulinamu ensulo z'amalusu byonna bisangibwa mu kamwa ensulo z'amalusu nange olina bwonjigiriza ziri nazo ziri mu kamwa wansi w'olulimi awo zireeta amalusu era gatuyambako amalusu ago bayirawo amalusu gayamba ebituli ebyo obutajja mu mannyo kyova olaba abantu abamu babeera n'ebituli mu mannyo nga bingi ate abalala nga tebalina lwa nsonga mulimu abantu abalina amalusu amangi mulimu n'abalina amalusu amatono kyandibadde kirungi n'obeera n'amalusu nga mangi amalusu ago ga neutralizinga acid oli obuwuka bwe buleeta okwokya erinnyo amalusu gano ge gamukola ki counteracting kati bw'oba olina amalusu matono ebituli bijja bingi mu kamwa so amalusu ago gali so important mu kamwa k'omuntu era kiviirako omuntu ebituli ebyo okujja baba alina amalusu matono so amalusu malungi nnyo mu kamwa k'omuntu era Katonda yagateekamu nga gatuyamba okugonza emmere ate gatuyambako n'okutangira ebituli mu mannyo so ogenda kubanga osomesa ne ku ndwadde endala mu kamwa mu kamwa omwo tulinamu endwadde endala tulinamu endwadde z'ebibuno ffenna tulina ebibuno gaamu kyetwandiise gaamu kyemulaba ekya pinki mu kamwa omwo amannyo mwe gatudde so gaamu eyo naye erwala mulaba gaamu abamu balina gaamu nga bw'asenya omusaayi gujja gaamu ng'ezimbye gaamu ng'efuuse nnyo ya red emuluma tasobola kulya kintu gaamu eyo nayo erwala era nayo lwe tunaakomawo lala tugenda kwogera ku bulwadde obw'ebibuno nabo abantu tubasomese tulinamu ekizibu omuntu ng'awunya akamwa ekyo nakyo tujja kyogerako ate ekyo kinene nnyo omuntu agenda n'akusemberera bw'ati nga tosobola muwulira kivundu kyereere ekyo nakyo tujja kisomesaako tulina topics nnyingi tulinamu amabwa mu kamwa sowazi oli n'agamba nina ebbwa wano ku paleti nina ebbwa eno ku gundi ekyo nakyo kigaana omuntu okweyagala amabwa ago nago gamutaataaganya tulinamu olulimi olulimi n'olwo lwa mugaso nnyo omuntu lwayasama bw'ati najjayo olulimi lulaga ebintu bingi omuntu alina obulwadde nti obulwadde bwe bututera bulabira ku lulimi olulimi nalwo lwa mugaso ate nalwo lulwala ebyo nabo tujja byogerako zaffe eziddako era ojja tusomesa nnyo ku lulimi olwo kubanga waliwo bendaba olulimi nga luliko ebintu bwe biti abamu no batugamba kandida era nebuuza kandida ali mu kamwa nego n'atubuulira olulimi olwo lulaga nnyo sayinisi z'obulwadde obulala omuntu bw'alina mu mubiri butera nnyo okufulumira mu lulimi etulabira ku lulimi nti olina kino bwekiti bwekiti katukujjanjabwe bwe tuti so olulimi nalwo lwa mugaso nnyo tululabirako ebintu bingi waliwo balina kaboole tujja bayiriza engeri y'okusenyaamu osenya otya abantu abamu tebamanyi kusenya bulungi tujja basomesa mu puroguramu zaffe eziddako osenya ddi osenya otya akasenya kalina kubeera katya osenyesa ddagala ki ebyo byonna tujja byogerako n'eddagala ki lyosenyesa budde ki akasenya okakwata otya ebyo byonna tujja byogerako mu puroguramu zaffe eziddako somesa abantu kale musawo nkimanyi nti bingi nnyo ebikwatagana kukamwa bingi bino byonna ku UG updates byonna tujja bisomera kuno era abantu basigale nga balaba bagenda kuyiga kyamaanyi nnyo ekigenda okukyusa obulamu bwabwe weewaawo njagala tugende ku nsonga y'ebituli mu mannyo omuntu amanye kiki ekiviirako ebituli mu mannyo kubanga ndowooza kuva nzaalibwa mpulira ebituli mu mannyo era abantu balina ebituli mu mannyo kiki ekiviirako ebituli mu mannyo
ensonga nnyingi eziviirako ebituli mu mannyo tugenda zoogerako zonna abantu bamanye beetangira batya ebituli ebyo era babijjanjaba batya ki ekibireeta kubanga nga bwe tugambye erinnyo lino bwembalaze structure y'erinnyo lino enameera eno ye hardest on a human body kati acid agyokya atya ng'ate ŋŋumu nnyo acid oyo avaawa abantu abamu bagamba nina obuwuka mu mannyo obuwuka bwe bundya bukiika mmira eddagala nzita obuwuka obwo si bwe kiri katonda yatutonda nga tulina obuwuka obuli nakyo mu kamwa yabututeekamu bwa mugaso nomoflora ya mugaso nnyo mu kamwa butuyambako obutafuna mabwa mu kamwa obutuyambako amaaso okulaba obulungi obuwuka obwo ffe tubutaataaganya ne tubuleetera okuleeta acid tutya bw'olya ebintu refined sugars eziri refined eziva mu factory sugars ezo obuwuka obwo buziryako kasita buziryako bufulumya acid acid oyo kasita ajja ku linnyo lino ng'atuula wano ku linnyo lyaffe lino enameera eno first layer ng'agyokya akolawo akatuli katini nga bwe mulaba wano eno ye surface egaaya erinnyo so acid ono ajja lino lyerinnyo waggulu waalyo oteeka ekyokulya wagaaya we wano ye surface egaaya okulito surface so ka acid kano kajja ne kwokya wano ne kakolawo akatuli katini kate kakolawo akatuli katini olw'okuba nti enameera eno eri hard kagenda ne kakka wansi mpola akatuli akakatini gwoba tomanyi kubanga enameera olwo temuli naavu tosobola kuwulira bulumi era obeera tomanyi kati akatuli ako tulaba wano nga kayongera ne kakka kati akatuuka mu leeyi ey'okubiri nabagambye leeyi eno dentine eri soft kati nga kigejja era ndowooza mukiraba mbwe etuuka wano nga kikola ki ekituli kigejja kubanga eno leeyi eri soft kati ekituli kino kigejja bwe kiti ne kirya leeyi eno yonna yonna ne kigimalawo wano gwe ne kibanga kino ki enamero kitudde wano naye nga kitudde ku kituli ng'ekituli kyonna kiriiriddwa buli lwolya wano emmere ng'eyongera ekka muno ng'eyongera evunda ng'ekituli kyongera kisima gwe tomanyi oyongera kulya tomanyi nti n'erinnyo lirwadde kyovula tukubiriza abantu bajje mu ddwaliro bw'ojja mu ddwaliro nze nkebera ekituli ne bwe kiba bwe kiti omusawo nze nkiraba naye nkugamba ekituli kino kitandise okujja wano ne tukitaasa ne tuteekamu seminti ekituli ne kiteeyongerayo kutuuka eno naye bw'oba tozze mu ddwaliro ekituli kijja kweyongera gwe nga tomanyi kinaagenda okutuuka wano ku leeyi ey'okusatu eno palupu nga olwokutandika okuwulira obulumi ojja musawo nasuze seebase kubanga kituuse wano ku palupu eno erimu naavuzi zino zemulaba ze ziwulira kati bwe kituuka wano ng'olwokutandika okuwulira obulumi ng'ogamba nasuze seebase mbadde mmira pain killers nazo tezikyanyamba kubanga wagayaala tewajja mu ddwaliro okukebera nga kikyali eno so bwe kituuka wano abantu abasinga yasuze teyeebasaga musawo nzize erinnyo lijjeemu erinnyo ndijjemu oyagala tulijjemu kubanga obulira obulumi naye erinnyo lyogenda ddifiirwa terikomawo so kituleese wano abantu kubagamba bajje nga bukyali ng'ekituli tekinnatuuka wano ng'ekituli tekinnaba kulanda kutuuka ne wali naavu zitubajjanjaba ekituli bwe kiba kiri wano kuleeyi esooka neyeeyo ey'okubiri tukiteekamu seminti era ne kikomawo tekyeyongerayo nobeera n'erinnyo lyo myaka na myaka nga terizeemu kulwala era tugamba abantu luvannyuma lwa myezi 6 jangu mu ddwaliro omusawo akebere tulina obumu obukebera ekituli nga kitandika bwe kiti ffe tukikebera ne tukiraba yadde gobola towulira bulumi ffe tukikebera ne tukiraba ne tukuteekamu seminti erinnyo no ne libeeramu mirembe na mirembe nga terikutawaanyiza nimu abantu ng'akamwa kali bwe kati ng'alaba ebintu bwe biti abantu abamu babira bamanyi amannyo gaddugala buddugazi ng'alaba ebintu bwe biti bino biba bituli bino bitandise naye tebikuluma mulinnyo bitandise mulinnyo naye gwe towulira peyini naye ekituli kiri mu kugenda kikka ekituli kikka so tugamba jangu gwe mugaso gw'okujja mu ddwaliro ne tukebera okebera ffe tukeberera na bwereere abantu abamu batyogenda mu ddwaliro nti ssente tukeberera bwereere ffe tetukuggyako ssente tukeberera bwereere wano Comfort Dental Clinic ewandege yatukebera ne tukubulira ebiri mu kamwako bwe tutandika obujjanjabi tetuseera ssente za nseko obuseko za kuteesa kubanga twagala kutaasa amannyo go tulasa bulamu bwo tetwagala amannyo gano gavunde kati nga bolaba lino lituuka essaawa ne liggwawo lyonna ne limenyeka livunze nga bwe mulaba wano ekituli kyalirya ne lituuka ekiseera nga kino kipaati ekyawaggulu kitudde ku kituli bw'obeera oli ekintu ogenda okuba nga kikola ki kimenyeka kubanga tewagitwala nga bukyali kulijjanjaba nga kimenyeka ng'erinnyo litandika okkuluma okomekereza erinnyo olijjeemu so twagala abantu tubakyuse endowooza tusevinga amannyo gaabwe beeyunire clinics bajje ddwaliro tebatyayo batyayo ssente batyayo mpiso tetukkuba na mpiso nga tukusementinga tetwetaaga mpiso tewali peyini jangu tukeberera bwereere
ne tukujjanjaba ssente zaakuteesa buteesa ssente ntono nnyo otusevinga amannyo gabeeremu obereme kuulamu mannyo. Njagala tuddeyo wali ku biki ebiviirako okuleeta ebituli bino kubanga wayogedde ku refined sugars. Ekyo nno kya luzungu batono abakitegeera bw'oyogera bw'otyo. Sukaali omulongooseemu tetumutegeera. Tukuze tunywa sukaali waffe. So kati simanyi sukaali oyo bw'oyogerako omulongooseemu yaliwa aviirako okuleeta ebituli. Weebale kubuuza kibuuzo ekyo ssebo. Kati sukaali omulongooseemu, sukaali yoona agenda mu factory nga kati like olidde biscuits. Biscuits ezo zirimu sukaali omukole mu factory. Gwe bataddemu ayise mu factory. Ye refined sugars, biscuits, cakes, sweets. Mulimu abantu nga tasobola kubeerawo nga tatunye ku sweet. Buli kadde aba yeenuuna sweet awoomerera naye wabulabe ku mannyo. Yes, n'abeera nga ate gaamu ate bulungi bugams kubanga bo buleeta amalusu mukama ne gabeera mangi. Naye sweets zino, cakes ezo oli n'ozirya n'obirekamu mukama n'olya n'otasenya n'obirekamu nga ekyekiri ng'obuwuka bwo buzaala acid nga titandika kwokya linnyo. Zezo refined sugars sugars zino ezirina kyo tezirina buzibu. Bw'oli eri envulyo tewali buzibu. Genda oli eri envulyo, genda oli amapeera, ebibala tebirina buzibu kubanga lya nakyo. Naye tugamba sugars zino ezivuddewa mu factory ze ziri dangerous. Ne sukaali omwo tugamba bw'oyogera keeke abantu bateekamu sukaali. Ate sukaali yali mu butunda, yali mu caayi, yali mu buugi. So tugamba abantu abo okuminimizinga ebintu ebyo. Tetubagaana birya but minimize them. Kozesa kitono. Kozesako kitono. Osanga omuntu apakidde chocolate ajjuzza wali ekira asula agaya chocolate oyo asula mu mannyo, obuwuka busula bulya ne buleeta acid oyo nayo kyeri nnyo. So tugamba abantu minimize kubanga twagala amannyo gaffe tugasevinge. Nosanga abaana bagenda ku masomero bamupakingidde paketi bya biscuit, cakes biki, omwana amannyo gonna ne galwala ne gaggwayo. Tukubiriza n'abazadde abaana mu holiday mubaleete tubakebere. Abaana mubaleete tubakebere ku mannyo. Omwana tomujja ku ssomero n'omutwala butwazi waka ne yeebaka. Tomanyi byonna byonna biwamupakingira byatwala ku ssomero nga alya. Tomanyi damage gye bikoze mu kamwa. Muleete tumukebere nga tanaddayo ku ssomero. Ebituli ebyo ebirimu ffe tubiraba yadde tebinatandika muluma. Tubiraba ne tubiteeka mu cement. Omwana n'agenda ku ssomero nga mulamu. Nga mulamu bulungi. Amannyo galeme kuvaamu. Bwe tuba tunuulira obulwadde buno bw'amannyo oba ebituli mu mannyo, baani ba potential candidates bw'oyinza okwogerako nti bano ate gabakosa nnyo? Twogere ku bato, twogere ku bakadde, twogere ku ffe abali mu medium. Kati amannyo ago ebituli bikosa nnyo abaana abato n'abavubuka. Abaana abato baagala nnyo ebiwoomerera. Bibawoomera buli woyita ku dduuka njagala sweet kubanga ye tamanyi sweet oyo agenda kukola ki mu mannyo ge. Abavubuka naffe twagala nnyo chocolate. Ffe tumanyi nti omuntu bw'otamuwa kirabo kya chocolate tasiima. So abavubuka n'abaana bali soproni ebituli bibaluma nnyo. Ate olw'okuba nti tebisooka kuleeta pain tebafaayo, tebeeyunula amalwaliro genda bakebera, bagenda okujja nga kiri too late. Erinnyo limuluma bo abantu bamanyi nti ogenda mu ddwaliro ng'erinnyo limaze kuluma ekitali kituufu. Gendayo buli luvannyuma lwa myezi 6 yadde tolina kyowulira mu kamwa nti wakuluma, gwe gendayo omusawo akebera kwa bwerere, genda ocekinge omusawo oyo kyajja okuzuulamu kijja kuyamba. Comfort Dental Clinic tukeberera bwerere amannyo, jangu tukebere, jangu tukujjanjabe, jangu tukutereeze. Osevinga amannyo go kirungi kuulamu mannyo. Omuntu n'atukesa atalina kyalisa mmere. Emmere tokyagigaaya bulungi. Amannyo gonna bagamalamu. Amannyo gatuyamba gakwata amalusu. Omuntu ayinza okuba ayogera amalusu gayiika buyisi. Amannyo bw'oba ogaggyemu ero ojja kufuna ekizibu ekyo. Ebigambo ebimu batakyasobola nabyatula bulungi. Walabako omuntu nga tasobola kwatula kigambo. Amannyo agakuddemu agamazeemu tasobola kwatula kigambo. Amannyo bw'ogakuulamu feesi yaffe egwamu. Amannyo gano ge gakwata oluba luno n'obeera ng'olabika bulungi.
naye amannyo guno ogokakulamu ensonga lwaki abantu abamu balimu embanga zigudde amannyo bwagakulamu emba zigwamu muli munda kubanga wano wonna sapooti eyandibaddewo ekwata oluba amannyo yagakulamu so embanga zigwamu ng'olabika ng'omukadde bakuwa n'emyaka gy'otalina olina emyaka 2 ne bagamba olina emyaka 6 kubanga amannyo wagajjamu so ekyo kye twagala okutaasa abantu tubatereeze ensonga z'amannyo yo etereere eyambako ne ku confidence omuntu tosobola kwogera ng'olina amalibu wano buli kadde ojja kubawo ebikabooti tusobola kwogera mu bantu abamu balaba beesibako n'akatambaala tasobola erinnyo yalijjamu anaayogera atya mu bantu buli omu ajja muyita malibu tolamusekerera so twagala confidence y'abantu ekomewo obeera n'amannya amalamu obeera ne confidence olya bulungi olabika bulungi obeera ne confidence obeera n'obulamu obulungi so kye twagala okutereeza society yaffe weewaawo tuli ne musawo Florence Nalunkuma nga musawo w'amannyo twagambye nti tujja kubaleeteranga omusawo ono buli lwa Sande tugende mu maaso n'okubanga tutunula ku kigambo ky'amannyo so njagala musawo nga tuwumbawumba programu yaffe n'esoosa olunaku olwaleero njagala obeereko ne byosembyayo eri bannayuganda abo batulaba bannayuganda mwenna abali eyo njagala leero twogedde ku bituli by'amannyo naye obujjanjabi tetubugenzeemu nnyo tujja bwogera mu pulogulaamu yaffe eddako naye njagala bajjukiza gye tusangibwa eddwaliro lyaffe baliyita Comfort Dental Clinic liri Wandegeya bw'ova ku bitaala ng'otunudde ku kigenda Mulago waliwo awo stage ya taxi zigenda e Kamwokya we tuli awo wennyini ng'oyisiza Africa Pharmacy ennamba yange ey'essimu eya WhatsApp oba olina ekibuuzo kyonna oba oyagala ndagiriro eri 0704 06 4479 waliwo MTN eri 0787 551866 oba olina ekibuuzo kyonna osobola okubuuza osobola okujja ne tukebera awo wetusangibwa mujje tubajjanjaba abantu mujje tubakebera okukebera kwa bwereere mujje tusevinga abantu baffe amannyo gaffe gatereere tuleme kubeera n'amalibu amannyo gaffe gabeere mu kamwa ffe tuzze kusevinga amannyo twagala amannyo gaffe tuleme gakuulamu twagala amannyo gaffe tugajjanjabe gatereere gabeere mu kamwa ye mission yaffe gye twagala weewaawo kirungi nnyo ekyo ye musawo oyo gwe tubadde naye olunaku olwaleero era ndowooza owulidde Comfort Dental Clinic be bakadde baffe abo be tutambudde nabo era be tugenda okubanga tutambula nabo buli lwa Sande obunamba obuwulidde bw'oba olina ekibuuzo ky'obuuza musawo osobola okumubuuza ate tujja kufuna n'olunaku tujje nga olunaku lwakuddamu bibuuzo kubanga nkimanyi bannayuganda mulina ebibuuzo byammwe bingi naddala ku kigambo kino ekyamannyo olwaleero nga bw'owulidde ebadde Genova vyoma omusawo kutuyisaamu ku kigambo kyalinnyo then n'ebituli mu mannyo kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba